Abalungi nerero twesimye okubera wano ku ABS TV mu programu yamwe namwatulya mikwano banange mbabuuza ko muli mutya mugamba ki kawiki ako kabayisiza katya omwaka nno munaye tugumazeeko ebyabo byange sinabiraba mubeeraawo ne munsudiya nga bwe sinalaba muntu ajja ku ABS TV okay waliwo nga basatu be nalabye ne mundetera Christmas ne mwaba ne Christmas neyingiddewo omwaka sira nambirole kutuweereza omwaka guno ole kubera ngo tumalako stress kubera ngo tumuze emirembe eki ebirowoozo ngotuwa emirembe ngotumuze ebirowoozo mikwano naye mubufunze omwaka gutambudde mikwano begutambulidde obubi mikwano tubasaasirako abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo bwe bulamu bwe butambuliramu olugendo terusobola kubeera buli kaseera nga luli flat ebinya bibeeramu ensozi ne zibaamu ne luflatteningamu ne lumala ne lutagala bwe bityo buli omu obulamu bwayitamu naye nga mikwano muli mutya obulamu abalwadde mikwano tubasaasiddeko abaviiriddwa ku mikwano abaagalwa bammwe wano mukozi munnaffe omwami waffe muganda waffe mukulu waffe taata waffe mikwano yafiiriddwako mama we mikwano tukusaasirako nnyo mukulu mayanja mukama katonda mami waffe amuwe ekiwummulo eky'emirembe namwe mikwano abaviiriddwa akabagalwa mmwe ab'enjawulo abalwaziza namwe mikwano abafuniddemu ebirungi eby'ekitalo mukama katonda gwe muba mwekwasa era bijja kuba nga bitereera nga bulijjo erinnya Stella Namubiru sawa zibanya ez'olunaku olw'omukaaga nnya ez'ekiro ne tugiddamu enkeera ku Sunday ku ssaawa 3 ez'okumakya programu eno bw'obanga olina embeera gy'oyitamu ekumazeeko emirembe omuntu akutawaanya jangu buzi wano ku ABS TV ng'oyita ku namba 0702 mu yokka eyo gy'olina okuyitako onkubira ngambe Stella nina kano sikeekakasa bulungi nina kano nkabuusabuusa mukwano tujja kuba mukwano nga tukuyamba ko obeere nga otereera oba nga otegeera ekyo ekikutabuseeko kiyagala okubanga otegeera mu bufu obumu obwo era tulina omwami yajja wano mu studio zaffe eza ABS TV ng'alina ensonga ye gye yemulugunyaamu ensonga ye emumazeeko emirembe era mu bigambo bye omwami oyo yali agamba bw'ati amannya gange Bukenya Vincent nga nze okwegatta ku ABS okunoonyereza ku mukyala wange oba ye mutuufu ye w'amazima mbadde saagadde kola nsobi yonna ng'owasa mukyala nga sitalabe w'amazima nga nze ABS enyambeko okunoonyereza ku mukyala wange nja kuba musanyufu nnyo nga ABS empadde amazima nga bwe muwulidde mikwano gyange bye byali ebigambo by'omwami omwami yatugamba nti alina embeera z'atategeera bulungi mu mukyala we mukyala ono bamaze ebbanga nga baagalana ndowooza just lovers naye ekintu ng'ayagala akipromoting akijje ku level upgrading akijje ku level ey'ebya just omukyala munnange afuuke officially the wife like bakole ki bagende mu bufumbo obutukuvu amuwasize ddala amuteeke ewuwe ddala makage wano abadde wano nga just amupangisiriza nga bwe mbimanyi so omwami najja natugamba nga tannatuuka ku level eyo ku kirinyisa level agala manye omukyalo ddala ye mutuufu ye mwesigwa yalina okitegera yanamugumiikiriza ng'agala tumuyambeko tumulabire tumukubireko tooki mu mukyalo ono nga tannabakola ki kumutuusa kweri level era mukwano ne tugukola omulimu ogwo era njagala tugende tulabe biki bye twasanga mu mukyalo naye nga tunaba kugendayo mikwano nkujjukiza gwe ayagala okuba ne kaskini akalabika obulungi ayagala okukyusamu kakala no brightening munobeera nga ofaananamu bulungi okitegera nga otaddemu kakala mu skini nga toli eri enzikiza okitegera nga toli sinzikiza naye kale nga olaiteninzeemuko katono ojja kweyuna Shanana Beauty and Bedroom Products ate naye mikwano agala okusigala kanakyo kalako naye just ne tuteekamu ka glowing yako mikwano alina embalabe abakyala simanya blackheads ma dark spots alina namakula mukwano babiyita batya mugaba abakyala mugaba abatawanyiza nnyo muzadde mugaba n'abatawanya ayagala okukola kafiga ayagala okusala olubuto nga nawe olina abaana bana omuyayo omufera nti tozaalangako nga mufera ntozaalangako oba mufera nti olina omu kumba olina aba bana naye kweganga tamanya okitegeera akawuto ne kabira flat ayagala mubeera n'ebinyama muno babiyita babikudde bina tubisala kwegamba omugejo waguye gukuyitiriddeko ayagala okwongera ku hips omukyala tolina kuba flat nnyo ayagala okwongera eno emabega eno kweganga buli woyita obeera oti okitegeera mukitegedde abagala okwongera ku ntu basajja naku tebakyagala bugulu obwo obutono waliwo
Oyitegedde mikwano okagamba abakyala ensonga z'omu kisenge n'abaami ayagala okwongera kuwaaka mikwano ojja kuyita ku namba 0702510111 ojja kuba nga oyogera butereevu n'abashana nabakuwa ekyo kyosinga okubeera nga oyagala. Katugende ku mulimu gw'omwami tulabe ate butya bwe twamuyamba. Mikwano omwami omugenyi waffe gwe twafuna ku lunaku luli akomyewo wano nga munnange tulina ebimu ku ebyo bye tuzudde ku nsonga ye eyali emutawanya eyali emulumya omutwe eyali emumazeeko emirembe era nga leero twagala tubeere nga tumubuuliramu ku bimu ku ebyo mikwano bye twazuula era tulabe ensonga ze tugenda kuba nga tuzikwata tutya. Mukwano nerero nsanyusa okusanga we balekomawo nga nzize ku nsonga za nabakwasa mukyala wange esebo nga kinjagala kiki kimwazudde tulabe program. Oli bulungi? Ndi bulungi nze. Buli kimu kitambula bulungi. Amina. Webale kwanguwa kuba we nakubidde akasimu kange munaye wadduse jambwa n'okola ki n'otutuukako esebo. Kakati nga bwe nagambye mukwano era nga bulijjo bw'olaba buli kimu kye twasobola okufunira mu mulimu gwo twabikuŋŋaanyiza briefly ne tubikuteera wano ku kyuma kino. Okitegedde mukwano byabadde bingi nnyo bye twafunye nga tukozesa obukugu bwaffe obw'ekitalo n'ebyuma byaffe ebyekitalo n'abantu ab'enjawulo abatuyambyeko wano nawali okusobola okulaba nga tufuna obujulizi n'amazima ku ekyo kyoyagala tukole ki tukolere. Okitegedde mukwano. So buli kimu kye twasobodde okuba nga tukwatira twakikuteredde ku kyuma kino era nga njagala otunula bulungi n'obwegendereza very carefully and very keen olabe weetegereze bulungi ebibadde bitambula esebo ebadde bitambula mu makaago ku mukyala bo nga bwe watugamba. Okitegedde mukama wange tugenda kutambula no mpola mpola njagala soko tunule wano bulungi semberako wano mutandikwa yene ennyumba yo oba si yeeyo tuyinza okuba mwonna netwagenda walala wewe wenyini nnyo watulagirira kyetukoze bulungi era waliwo omukyalo ono omumanyi bulungi bw'omutunulya bwotyo yeyo yenyini mukyalawo. Okay, kakati kiyinziza mu amaanyi nti kituufu abantu betwagendako be batya be batuufu. Okay, era tugenda kutandika mpola mpola okutaanya ensonga tulabe ate biki bye twajjayo nga tukozesa obukujjukujju n'obukugu obw'enjawulo bwe tulina mu kintu kino mukwano. Twakwata ebintu bingi nnyo nnyini ddala ku nsonga y'eno okitegedde naye olw'obufunda bwakadde tugenda kuba nga tukunokolerayo ebyo ebikulu ku ebyo bye twakola ki ku ebyo bye twakwata ebiri very important ate ebijjayo yes ebijjayo amakulu okusinziira ku layini y'ensonga yaffe nga bweri okitegedde dya. So njagala nsooke nkuwa omukisa gwe kennyininyini weewulirireko. Sooka owulirire olunaku lumu mukyalawo nga tutandisa emirimu gyaffe twakwata bingi naye nga bwengameka tuggyemu ebikulu. Lunaku lumu tulaba omukyalo ono mu nnyumba tumulaba mu nnyumba yali ku ssimu nga bw'owuliraawo okitegedde era njagala owulirize bulungi ebigambo ebyayogerwa mu ssimu eyo owulira. Oyo yali ku ssimu yali alina omuntu omu gwakubira buli kimu owuliriza bulungi ogenda kukifuna. Yayaka nze ndi wano okulinze jangu mu nju kagenze kitegedde ebigambo ebyo biwulidde era essimu eyo bwe yagivaako wayitawo akaseera katono nnyo ne wabaawo omugenyi we eyatuuka. Okitegedde waliwo omugenyi we eyatuuka buli kimu nga bw'okiraba. Gy'owulidde bannange emirimu y'amaanyi eradde ssebo eradde nnyo sizo bannange onyolidde entuuyo koye bagamba kyeyo gyebali gyoli gyeni mukwano gyebali kale nawe gyebaleko gyebali sitaati emberega simutegeera nga tomutegeera ojja kumutegeera
okitegedde omugenyi we bw'atuuka alina ensanyuka gye yamusanyukiramu ne basanyuka beewadde zihaaga awo bakoze batya buli kimu nga bw'okirabaawo okitegedde lindako okukyankalana lindako njagala tukwata empola okitegedde mukama wange nti simutegeera yaani oyo nkimanyi tomutegeera era byebyo lwaki wakola ki watuwa omulimu guno buli kimu tugenda kubanga tukikulaga okitegedde batandise ebintu embeera zaabwe ezo tugenda okuwulira waliwo akonkona ku luggi okitegedde kakati gabwe bwemi twakozesa obukujjukujju obw'ekitalo twalinako ekitangaaza kyaffe kyali ebweru era omuntu akonkona wangisebo oli omukyala n'omwami nabi balina byebakola biki ebyo mukyalawo noono omwami omupyazi embeera era naawuziraba tezeetaaga nnyo okunyonyola okunaddala ng'oli muntu mukulu ebyakolebwa manya byali bingi ebyo byebyo byalenda atambuza mukwano lindako okujampinga ku conclusions togira kakkana mukwano tolina kyewaalabye totandika kunya maaso okitegeera nja kusaba obe musajja mugumu tulabe ekintu kino paka gye kyaggwera okitegedde so nga bwe nkugambye twakozesa obukujjukujju bwe tulaba ekitangaaza kyaffe ekyali ebweru tulaba nti omuntu eyajja okukonkona nga bano bali mu nnyumba yali ono omukyala y'omumanyi yaani yamunaganga mukwano gwati nga irandiroodi waffe yamukulaganga mukwano gwe ate ngera irandiroodi wammwe okitegeera so tumulaba ali bweru atandise okukonkona bwe yali akonkona yali abanja sente z'ennyumba ono omukyala tumusasulira sente za nnyumba ennyumba tugisasula buli kimu kati atoya azze okubanja olwaleero abanjaki abanja sente buli kimu nga bwomulya yeekandaga biki ayagala sente n'atandika abanjaki ennyumba ebansasule tewali mwezi guyitawo nga simusasule ate essaawa zino okuba nti landiroodi azze kubanja sente zaddi era bwe zimuweebwa taziwaayo simanyi mukwano n'atandika okonkona n'akonkona kaakati omukyala ono yateekawo obunkenke ku musajja ono mu nnyumba natandika banairandiroodi banaitugenda kola tutya bannange ye nga tulabye okitegeera bali musajja wattu byonna mukwano tugenda kubiraba wekakkana kuba tolina kyewaalabye musajja wattu mu bunkenke obwo omukyala ebweru ataddeko kufulu landiroodi okitegeera omusajja ali mu nnyumba obudde bwa misana omukyala ataddeko kufulu ali mu kuleekaana bantu batandise okuŋŋaana ng'olina kukwata sente kuwa mukazi okitegeera era n'akwata sente buli kimu mukwano tugenda kitegeera n'akwata sente n'aziwoona mukyalawo n'azitwala ebweru n'aziwa landiroodi buli kimu era nga bw'okiraba naye nonono omusajja teyali mwangu kubanga waliwo olutalo yamwisaamuko ne kumpyawo lindako kyo tetunaba kufuna bukakafu naye yamwisaamuko kumpyawo yamwisaamuko kumpyawo obusente bwange landiroodi ajja atya okummanja biki yazimwisaamu naye omukazi nenamugamba ne woononkuba ng'ozisasudde okitegeera era yamala kyennalaba ku mukazi we omukazi mukujjukujju n'amala n'afuna engeri gyamugiramu gyamukwasaganyamu n'amuwumbawumba okkakana era azimuggyemu n'azikwata n'azitwalira omukazi okiraba era bwe baamala nga maze okuzimuwa n'akoma obulungi ne beetonda kyenkamanyi kakyala kalina laavu ne bagira buli kimu mukwano okiraba okitegeera era bwe baamala okutereera omwami n'akola ki n'amuwa ekyokulya ekitonotono ekyaliwo ne beesiibula n'agenda naye ng'akasente akoze eki ngako akamugjeemu okuvaako okuweza kati bona onvaako onondekeraani n'ofuna abalala baani nzekuwadde zino zokka za meezi 3 naye azizanyo sebo ngenda kusasula meezi 3 gokka endala ngenda azege ayo beera okola ebintu ebigendeka ggwe landiroodi mpolampola sente ze zino bazimpadde landiroodi nyamba oggulewo sente zino bazimpadde emyezi gyonna ngiremyezi ena ziwera landiroodi tusanyuwe obusigadde tugenda kubukuwa bwegayiridde mwebale kusasula naye mbadde sigenda kuva wano nga temumpadde sente bale kusanyuwa kale nyabo
Kaakati ono bwe yafuluma n'agenda omwami yamuwa ssente n'akuddamu n'akwata essimu n'akuba bwe yakwata essimu n'akuba n'akubira ono omukyala ffe gwe twamanya nti yakubira ono namukwena namugamba ssebo ono omwami agenze leeta ssente zaffe tugabane buli kimu weewulirire ku bigambo ebyo ebyayogerwa omanye omukyala gw'olina era yali akubira ndooza musajja mulala nedda wano yali akubira ono omukyala bwe baamala era wayitawo akaseera katono omukyala ono n'atuuka omukyala ono bw'atuuka n'aleeta ssente ne batandika okugabana engabana yali eganyeemu awo nkuwa omutwalo tegumala nze nkuzanyira ddiiru zo kitegeeza omukazi ono si mutuufu lindako buli omu akola ensobi n'atereera telindako okumusalira omusango engabana bwetyo bwe yali yasooka neegaana omukyala naye n'atabuka nze nkuzanyira ddiiru zo sente tezimmala biki okakana ng'ayongedde kasente buli omu n'avaaho ng'asiimye okitegeera kati kikikyo mu bufunze kye nalaba kyekiriwa kati nze kankubbireko mu bufunze ono si landiroodi ye landiroodi kuba gwe tuwa ssente ono omukyala yamukulagayo nga landiroodi naye ate nga si landiroodi ono mukwano gwe bwe balukazi no ddiiru zaabwe ne bazizannya amazima gali nti oyo omukyala ye landiroodi yasasulwa ssente ekyo nakyo tugenda kukimanya kasita tukyali ffena tukyatambula okitegedde mukama wange era ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso engabana ewedde twakwata bingi naye kankuzeeko ku kirala era olunaku olulala tulaba omukyala oyo y'omu era addamu n'akuba essimu okitegeera ng'akubira omusajja yes ng'akubira omusajja omulala tozirika essimu gye yakuba sooka osirike essimu gye yakuba yali era akubira ono omukyala njagala osooka owulirize ebigambo by'omukyala ono ku ssimu eyo okitegeera ekitangazo kyaffe kyamuvingamuko katono naye atlist amaloboozi twakola ki twagawulira yakuba essimu eyo ng'era akubira mukyala oli landiroodi wulira ebigambo bye era amugamba ne leero waliyo ddiiru endala era akole nga bulijjo bw'akola okitegedde munnange Madam Stella kintu ekyo tokomaawo tutuule ekintu tukirabe kiggwe okitegeera era bwe yamala omukubira buli bwe yamala nga okubira omukyalo ono ffe nga tumanya kati waliyo bizinesi eyingidde bizinesi zanti tuzitegedde omukyala takola sibawaka omukyala sibawaka buli kimu kimuweebwa talina kyajula lwaki tobaako ekitono ky'omupangire omukyala ono n'atandika okukola kansooke nkubuulire nali neewala gwolooza nti omukyala bw'akola ng'atandika okukola gino emize kati ewaka tagikolerawo ewaka era bye bwebuzibu naye bwe mulina abasajja banaye buno obubaka bwammwe ebyo bye muddaawo nti n'omukyala bw'ona omukkiriza okukola ng'ayenda nkubuulire kino omukyala oyo talina kyatafuna gwe bw'okirowooza naye ate sigenda kukusaba buli kimu nange sisobola kukusaba gwe bw'ongulira emmere oluusi n'opa n'ez'enviiri nze nakuba essimu kankubuulire mukama wange I'm not justifying ebintu ono omukyala bye yakola sigezaako kubiwewula nti bitono binene naye ate wasuulamu okitegedde tosobola kubulwa $5,000 oba kakadde wa miliyoni 2 zowa mukazi ono n'atandikawo ka bizinesi tezisobola kubula nti kuno okuyagayaga kwalimu okwa ssente zanoonya kyalibadde kino takituukako singa yali akola kyenali neewala kyali kyekino omutima gwe guwummulira awantu wamu mpaka ku kino ekiruubirirwa kyetugendako ekyembaga kube osaamuwasa kumussa awo nti kankubuulire muwogera nnyo embaga tebazirya no bw'onoonkolera embaga genda kubeera lunaku lumu nsanyuse bazadde bange nsanyuse emikwano ate enkya oluusi nga tulina mabanja ekyo twakyogerako nga tuli babiri omukazi funa ssente muwe bizinesi akole okitegeera awo omukazi nze wenkwatira mumwezi amazima nga bizinesi nkolawo guba gunsinze era nebyenkunyonyola mba sibirina
mu butuufu awo mba mwenzi bwenzi. Singa omutuuzi ssaawa zino n'omubuuza ekimuleetera okukola ekintu ekyo gwe pulogulaamu asobola okikugamba nti kino ne kino ne kino. Anoonya ssente. Because gw'olowooza buli kimu okimuwa naye ate si buli kimu eki kyogamba kimukwasibwa. Mukyalo oyo kyensuubira kyalaakinga kintu. Bannange temunfuna bubi sigezaako okugamba nti omukyalo no kye yakola kituufu. Bannange kibi nnyo naddala okuba nti abaami bano yabaleetanga mu nnyumba ya mwami. Naye ate kyengezaako okugamba nti omukyalo ono singa wakwata kasente n'okamuwa n'akola okitegeera nti ebintu ebimu yali badde abyetuusaako. Talina kintu kyatetuusaako. Gwe bw'olowooza. Talina kyatetuusaako mukyalo oyo. Kale kina kikyomuwa? Buli kimu. Omugulira emmere? Buli kimu. N'omuwa ssente z'enviiri? Buli kimu. Ate engoye? Buli kimu. Kaakati gwoyinza okulowooza nti buli kimu gwenga olugoye lw'omu omwa lwa mitwalo 2 naye nga ye yegomba lwa mitwalo 10. Lwaki togumaamu n'ogamba nti kansooke ngumiikirize? Anti kyekyo kyenkugamba nti naye atandika okukola akuwewuleko naawe oba n'ebizibu ebibyo. Yandibadde akolanga kirungi. Anyway, that is not the point. Naye akabadde just kagambo gy'oli nti wokole ki ensobi yo nayo gitunulemu. Omukyala emyaka gino mwakyali muwala muto akyali mukyala muto akyalina amaanyi kyekimutuuze ewaka naddala nga n'emirundi egimutoberawo nti abeerawo okufumbira buli lunaku kyekimutuuze ewaka. Kimanyi nti ngenze kunoonya ssente. Ebyo biba bikemo oba omusindise mu bikemo. Era nammwe abaami abali abeefuula mbu omukazi simanya bw'akola ayenda n'ewaka bajja musangawo bamukolereko omukolo ojja kunkubira wano essimu ogunyinyonnyole tugende mu maaso. Okitegedde mukama wange bw'atyo n'akubira ono omukyala essimu. Bwe yamala omukubira essimu era wayitawo akaseera katono. Okitegedde wayitawo akaseera katono era tugenda okulaba afunyeyo omugenyi omupya we yayingidde. Okitegedde kakkana tofuna pressure guma mutuwaawo ku mazzi g'okunywa omwami anyweko. Muganda we simulabanga guma omwami bwe yayingira era ye n'atandika ogugwe n'amuwa laavu n'akola ata mukwano kakkana bosi kakkana soka mbikeko guma beera ng'omusajja afuna buli kyosuubira. Kyekiri kyenkugambye nti omukyala tosobola muwa byonna. So singa naye omufunirako kaatandika naye neyeekolera neyetuusaako by'otasobola mutuusaako kiba kyamakulu. Kati asobodde okuba ne bw'onoomukolera ng'osobola okuba nga tokola ofuna kino ekitono kale tukiyita ekitono ekyalaba osobola okifuna matanga nekokola nga yakyenoonyeza. Bwona agenda nti agenze okuba tugambe mu akedi mulimu abantu ab'enjawulo bangi agenda kuba atya abagenda omukola kyomuganza bagenda okuba nabo. Kati gwe wamutiisa akedi mutuyagala akolere mu akedi kati bw'omutuuze wakeera tebamusangawo anizire bw'abanga asobodde okukikola ekyo ne mu akedi kyagenda okukola. Mukwano obusungu osooka nga n'obusa ku bbali noononya enkulaakulana y'amakaago n'eya mukyala wo wajja kuba nkulaakulana okitegeera kyansi tubadde situnatuukawo. Kati nze kankole ogwange nkulage buli kimu okitegeera era omwami bwe yatuuka ne batandika embeera ezo nga buli kimu bw'okyerabirako ne batandika embeera ezo ne batandika okwebiita okukola ki kakkana mukwano okitegeera baali era bakyali mu mbeera eyo beereze omuntu amuleze ng'amuleze nga bw'olaba amusituddeko kamaama era tugenda okuwulya bwe tutunula ku kitangaaza kyaffe ekyebweru tulabayo omuntu omulala ajja atandika okukonkona okitegeera oba okitegeera atandika okukonkona bw'atandika okukonkona mu mpe zange abanja wenakitegeera nti enesimu omukyalo no gyakuba ku ntandikwa aba atemyako no landiroodi ajja abanje nti ono we batuula nga landiroodi ayingirawo ng'atandika okubanja kaali kakodyo ka mukyalawo okitegeera era we batandika okubanja kazi okujja okonkona ennyumba bw'atyo abantu nange nkera bwe mpitawo kyekintu y'ensonga kituufu era naawe oba ogendera mu kuswala tosasula nnyumba sente zimuweebwa ziteekawa era nga buli kimu bw'okiraba omusajja yali talina kyakukola era yeekandagaawo biki nze ntadde mu budget ze sibaddemu biki sibaddemu kuza amafuta Landiroodi maama
ono bw'avaawo ng'omulala ng'addamu ng'agisibako. Kimwagala kiki? Baani So omukyalo oyo juzi twakwata $1,300,000 ne mugamba ssente ezo genda ogikezaala wuyo mpulira amaloboozi nti abanja emyezi okitegeera. So byebyo nno munnange.